Abakunyi ba Balaze Media olunaku olwaleero tuzze era tubaleetedde ebyakabi ebyaddala nga tuli waneeno ew'omwana muwala Sheebah Kalungi. Olunaku lwa Sheebah Kalungi olwaleero gwe bayise mama tusuubira. Olunaku tugenda kulaba ebintu bibiri mu kimu. Tugenda kunyumirwa music ate nga era tulaba ne batugamba bujjo nti Sheebah ali lubuto nga tuwakana. Katugenda kubuuza abantu omu ku omu, tugenda kukola interviews nga tubabuuza ki ekigenda mu maaso, ki ekimulese olunaku olwaleero. How are you, sweethearts? Don't be shy. Ana abantu bali shy muko. Ne tugenda kuba tufunafunayo abantu ab'enjawulo nga tulaba ki ekigenda mu maaso olunaku olwaleero wano ewa Sheebah Kalungi. Tulabe ki kye basuubira okulaba nakyo kye basuubira okukola olunaku olwaleero. Banaye katutandikire waneeno. Jebaleko mukwano. Ogenda tunna mu kamera yiri wali ekulaba. Oli bulungi? Ndi bulungi. Soko obuuza abatulaba ku Balaze Media olunaku olwaleero osuubira ki? Kuki? Olunaku olwaleero osuubira ki? Olunaku olwaleero nsuubira kyamaanyi nnyo eky'enjawulo kyesirabangako. Ki kyotalabangako gwe kyoza olaba ewa Sheebah? Mbadde sirabangako Sheebah ng'ali lubuto. Otirako Sheebah ng'ali lubuto? Naye mukyala. Era naye ebadde ekibayi ndi mukyala naye ng'atulinda akaala tetukalaba. Kati tugenda kalabira wano tujja kukakasa. Yita abantu bagambe banguwe misinde. Banaye bantu banaye mbayita mwenna gye muli bannyabo ne bassebo mwanguwe ekintu kyatabuse dda ffe tuli eno. Abantu bali mu kunyumirwa bunyumirwa kale tugenda mu maaso olunaku olwaleero. Tugenda kuba tubuuza ku bantu bamikwano mugyebale. Oli bulungi? Nina maanyi. Webale kujja kulaba ku Sheebah. Tumwagala nnyo. She's at heart. We love her so much. You know, even after we put on. Leero ki kyosuubira ewa Sheebah? Fire. Just no fire. Muliro Muliro ng'oggyeko music ki ekirala kyosuubira Sheebah okuwa olunaku olwaleero? Sheebah tuwa just to our looks, then what atuyimbidde. We're fine with it. Newe tumulabako obulabi, we're happy for her. We love her so much. Tumala. Newe atayimba nene tumulabako obulabi. Abantu abamu bagamba baba balinze kulaba lubuto ate kyonna kyali oba ali lubuto, it's okay. I know bana wabanga alina, it's okay with it. kayimba ki kw'oyagala Sheebah kubira olunaku olwaleero? Neyanzizza. Yeah, bannange era abantu mubalabye tuligenda mu Neyanzizza concert naye akayimba kasinga okwagala bakayita Neyanzizza. Tugenda kuba tubawa abantu tubalaga ku bantu ab'enjawulo nga tubawa muziki ono kamuwambire wano ndi naye nga tugenda kuba tubongera omuziki ku muziki awayi mukwano. Bannange abantu bakoowumuko kaneba nabali mu ziselefi hawayi mukwano. Okay, there. Oli bulungi? No, you're looking very, very beautiful. Webale kunyiririra Sheebah. Olunaku olwaleero kyosuubira okubeera ewa Sheebah mu concert ya Sheebah? Bingi. Yansuubira vibe. Apart from music, ki ekirala? Tulina okukakasa ddala. Mwekiri oba tekiriimu? Olina okukakasa oba tekiriimu oba mwekiri? Kati wajja nga tekiriimu mugenda mukola ki? Nkyala bena Katonda wabaabireese tulina kyakola. Sooka tumira bw'olese waka. Namba tumira mwendeseeyo. Okay, naye nga kiki gwe apart from kale music oba luyimba ki olwa Sheebah lwewandiyagadde akubira olunaku olwaleero? Oluyimba lye nayagadde ankubire nyingi kutandikira ddala mu ice cream. Ate kali ngaali mu ba obsessions Bonna tubwesunga. Okay, tukyagenda mu maaso no Sheebah Neyanzizza concert. Kati buuza ne ku baami mugenda buuza lwaki mbuuza abakyala bokka. Kamuzeeko ne ku baami tulabe ki ekigenda mu maaso. Yo, wagwan. How are you? Beta mwana, stole ekyate. Olabise bulungi olunaku olwaleero. Mwana nanti era tuli ku vibe ebimanyi Sheebaholics byebimu. Twaze tukikole ekyo nakyo kiggwe. Apart from music, ki ekirala ky'oyagala okulaba ku Sheebah? Okujja ng'oggyeko music, ki ekirala ky'oyagala olaba ku Sheebah? Sheebah nga ye omuntu olwedde ye nga ye kyabulambuzi. Ye nga omuntu kyabulambuzi. Kati byonna kitegeeza byagala byakola kitegeera. Ye nga ye kyabulambuzi kitegeeza ye buli kimu kyagenda okukola nkyesunga. Alaali. Apart from oluyimba ki olwa Sheebah? N'ogamba nti kati lino lwe luyimba lwa Sheebah lwenjagala lwabankubira bwankubira olwo luyimba sho ne waagi. Gwe ky'oba omanya kuba nange olwedde ndi muyimbi kati gwe ky'oba omanya Sheebah talina kibi kyayimba kuba nange olwedde ndi muyimbi teri kibi ky'oyinza kuyimba. Okitegeere ebibi tubireka
ebibi bingi gyebiri naye tubirekana tuyimba ekirungi abantu kye baagala otegedde kati gwe kyoba omanya buli kyagenda okuba kyekindeese nange kyenjagala. Alright, abali ku Brace Media tugenda kuba tubalaga muliro ku muliro. Olunaku olwaleero tuli ate era ewa Sheebah. Tuli mu Sheebah Neyanzizza concert. Gwe omwana Sheebah akuba kati kasobola tubuuze ku bantu ku bawagizi ba Sheebah bannange Salafinga zisusse. How are you? I'm fine, how are you? Ng'olabika bulungi. Webale kusiima. Ng'onyiriridde Sheebah. Sheebah ye muntu waffe bulijjo. Wasooka ogamba abali eyabazaala wa Sheebah kye basuba olwaleero. Mwasubiddwa dda mmwe abazaala wa Sheebah. Temumanyi kye mwagala. Apart from okuyimba ki ekirala ky'ogamba Sheebah leero wakindaga kiba kiwedde? Mbuno ki? Okujja kugogyeko music oba ennyimba ki ekirala ky'ogamba nti Sheebah kino wakireeta oba n'akindaga kiba kiwedde? Twagala kulaba mwami yekka. Mwagala mwami? Mwami yekka. Mugambe Sheebah abalage omwami. Sheebah twagala mwami yekka. Okay, kayimba kyaka Sheebah k'ogamba nti nno bwankubira kano ne bwataddemu kuyimba. Akayimba ka Sheebah bwonna nze bunnyumira. Bonna. Ebo abo bawagizi ba Sheebah kalungi. Olunaku olwaleero ate nga tugenda kuba tukibakuba. Hey! Tukiridde wano. N'ebinuma nabyo bingi. Kyenkusaba ssebo onyimbire oluyimba. Naye ng'ogamba otyo omukulu. Owe nenya bogamba otanya. Oli bulungi? Sina tabu. Sooka onnyimbiramu ako akayimba. Njagala ddungi. Ng'otudde wano ki? Kyana gwe ninze. Olinze mukyala? Yatugera kweyagala leero. Lunaku lwa kweyagala. Lunaku lwa kweyagala. Kayimba ka Sheebah k'ogamba nze bwankubira kano ne wataddamu kuyimba. Akayimba ka Sheebah akakuba. Nenga nti ayimbyako. Sipimika. Topimika? Sipimika ko balala. Naawe topimika? Kankolera ako. Okakasa topimika? Sipimika ko balala. Nkupime endabe? Okay, ng'ogyeko music ki ekirala ky'oweesuza olaba olunaku olwaleero ekyo Sheebah? Bange muno Sheebah ali lubuto nyala kakasa. Oyagala kakasa? Oba ali lubuto? Esiza okundeesa wano. Sheebah jangu ng'omanye abantu bali lwedde okukakasa oba oli lubuto. Sheebah abantu bali lwedde okukakasa oba Sheebah ali lubuto. Kale tugenda kuba tukyanoonya ku baana b'abandi bannange. Sooka olaba abaana be bambadde ggwe. Abaana bazze kwolesa misono olunaku olwaleero. Misono kwolesa kyokka batusaake. Ndabika nange kamodole naawe jangu. Okay, tugenda kuba tukoba wano ssaawa zino ne tugenda kuba tweyongerayo mu maaso awo tube nga tukyabawa. We are number one. Black Legacy Entertainment, the Magic Entertainment. Lots of them is stopping tonight. Pick up on brother Douglas. Next media. Etania. Love you, my sister. Hey. Somebody went to Uganda. I don't believe in magic. We don't believe in magic. I don't believe in Superman. Why does she let you love you for what now? Thank you for coming.
Solo to a clan, a shilling to a grand, a finger to a hand, a partner to some land. When more contracts I expand, rapping to some Uganda, back into a sugar no. Papa. agambye atya wamasula tata baby love ate era nga tuli ku Neyanzizza concert ewa Sheebah Kalungi twazze kubalaga abantu abazze okukola vibe kale tugenda kuba tubabawa. How are you baby? Fine, how are you? Oli mulungi nnyo. Thank you. Olina makeup naye mama. Yeah. Osinze nebitaddeko bino. Stekako. Anti obasinze. Siri fine. Webale sima. Soka otubuulire leero tuli wa Sheebah Neyanzizza concert ng'ogyeko okuyimba oba ennyimba zo kyo kyakyo weesunga. Njagala nnyo lifestyle ye kale olw'okuba nti alinga bw'ayita fakinga life. Akayimba kikogamba nti kano wakankubira biba biwedde. Kansalewo nga bukyalaba. What? Soka okatuweemu gwe kansalewo? Kansalewo nga bukyalaba. Obudde nga bukyalaba. Sikomererwa ku musalaba. Agambye atya? Omwana agambye asalewo nga bukyalaba. Sijja bba bakazi bokka kambeeko ne ku baami. Ndowooza mulaba vibe bannange. Tugende? Vibe ku vibe naye ng'ogamba otya? Sigamba ogamba otya munnange. Soka otubuulire kiki olunaku olwaleero biki? Olunaku lulimaanyi ddala nga wokiwulira. Ya. Soka otubuulire ng'ogyeko ennyimba okuyimba kwa Sheebah. Kyo ekirala kye weesunze olunaku olwaleero? Ebikyala bingi. Ebikyala byo bingi. Ebikyala bingi? Byo bingi byazze ddala. Kati gwe tugambe leero n'avaawo n'ekikyala? Si kimu. Bingi? Bisatu kwa. Onaabikozesa ki ebyo byonna? Njalyako mpolampola paka mu Christmas. Okay, kayimba kye Sheebah kagenda okuyimbira n'ogamba nti kano kammala. Akashimba oba kaani? Akashiba. Olwo ke bayi akasimba kesinga okwagala kakaddemuuko. Akaliwa. John Lembo. Maishi? John Lembo. Na keeko. Okay, tweyanzizza. Kale. Ate nga tukyagenda mu maaso n'olunaku olwaleero bagiyise Neyanzizza concert eya mwana muwala Sheebah Kalungi. Abaana bayambadde, abaana banyumye, abaana bali smart olunaku olwaleero. Era buli ayambadde ng'ayambadde gomesi tojja wano olunaku lwa Sheebah Kalungi. Ate mumanye ennyambala ya Sheebah Kalungi mmwe eba ya vibe ku vibe. Soka oyiseeyiseemu kamera balaba abantu nti bazze ate abaana bayambadde. Naye ng'omukwano ogamba oti? Amba bulungi nnyo. Bukyanga otunda mu concert eno yabadde eno eri etya? Eno eri beta nga kye mbadde nsuubira mu kusooka. Shoki gye wakolamu n'ekusala? Eya gravity omutojjo. Mwafu nayo yadde? Kambi nga mulabye. Leero osuubira ki ekyakabiri nkyukakyuka kyeri wano? Bukya concert zibeerawo? First of all, population y'abantu nnyingi okitegeera. Era nsuubira tugenda kukola nnyo okusinga ne luli bye twakola okitegeera. Naye nga bannange mulekerawo disappointinga abantu abatunda ebintu babasaba ssente nnyingi aye ne mugaana okujja okola ki? Kyokka bannange ono omusajja nga mulungi musooka mulaba eno?
abalala tebatalaba buli kimu kibadde kingasawo. naye kankubuuze oluyimba olwo walina emyaka emeka? Sijjukira. naye ng'omanyi lwa mwaka ki? Lunyumira lukunyumira bunyumira ddo nga ddo. Soka otubuulire ogamba oti Gyendi ozze wa Sheebah sho mmeka ezaali zibedde wano ojjawo? nze nagiddeko alebaadi gumu kitundu. ale kati wano wabaddewo sho nnyingi. sho ki gy'ogamba nti eno nabeerawokko naye kati eno yesinga? eya gravity yali nfu. Waliwo? Naliwo. Nyo okubeera eri emabega ng'ofa. Naye eno olaba obudde buno olaba nga ekintu gyekiri nga kyakutte dda ono wa mukisa. Soka otubwire kayimba kyaka Sheebah ogamba nti nze wakubaako ne waddamu kuyimba. Nze sipimika obu. Naye topimika? Sipimika. Nga lwaki topimika? Waayi. Soka otuweemu nze sikola ki? Nze sipimika kubanga tuli musondo ate setonda yenna yerijja bagenda kumutujja. olunaku tuli mu Neyanzizza Conncert ate teweerabira tuli wa Sheebah. Bannange omukyala wuuno nze ndaba nnyumidde singa mbadde musajja gwe nanditutte. Singa mbadde musajja ono gwe mbadde nvaawo naye olwaleero. How are you? I'm cool. You're looking so mwah. Oh, thank you, my dear. naye ng'oli bulungi. Ne bulungi. Leero oli mu Neyanzizza Conncert. Neyanzizza, thank you. bukyanga olaba concerts ng'ogeraganya concert zozzeemu wano ku cricket oval eno n'ezibaddewo eriwo egenda okusinga. Tosobola geraageranya kati naye the turn up for this time kigenda kukwata kuba ekiri wabweru people are in lines okuyingira kitegeeza by 7 it will be so murder. Okay, apart from that luyimba kiri ogamba olwa Sheebah nti luno walunyimbira zire concert sho ne wagigalirawo onkubye sabaawa buulira oba okozesa ttaawa onkubye onkutudde ommegudde ommenyekula gwe abaana beesunze Sheebah wanagira ku stage kasoko mbulire ng'ogyeko music kyekyo weesunze kya Sheebah. Nesunze okulaba kuba olugambo lubadde luyitingana so I want to see how she looks like so twagala olaba ayagala tusalanta tulina olugambo obanga bulijjo atulimba tayi lubuto tulaba abasala omugambo ki omugambo gwaffe ogutuse n'ekirala omunene aba alina abamu escortinze so literally I want to see other artists from her waliwo besirabanga nawuliddeyo olugambo mbu mbu Rihanna ajja kati banangenze ramulawo besirabako ku Rihanna naye nga mwenna abali eyo bannange olunaku leero tuli ku Neyanzizza Conncert kale tweyanziza mukwano kale hani esooka onyumirwe tudde Amina. Okay, tuli wano ewa Neyanzizza Conncert naye nga nabagambye ngenda bawa abantu ab'enjawulo buli omu abe ng'akubuuzaako Neyanzizza Conncert. How are you? Yap. Oli otya? Ndifa. Vibe ng'eri waggulu. Vibe eri waggulu nnyo. Soka otukubeemu akayimba ka Sheebah konna k'omanyi. Nze sipimika. Nakanyommo kati vibe ati ogiraba eri waggulu. Gamba ne mukyala wati. Nze Liza. Gamba ne mukyala Kyenso eriwa wati. Nze Liza omuntu agenda okumpima kuba okumpima musango. Topimika naawe. Nze sipimika. Nze nga mbadde njagala kwepimamu. Ayagala okumpima mulize kigwera wano gugwera wano. Okay, limba lwa Sheebah kiri owulira lwogamba nti uno walukuba nze kiba kiwedde. Banna yennyina akayimba ke nniza okunkubira. Waliwo akayimba kano ke yajjamu akateeteeyi. Twagala kujjamu obuteeteeyi. Twagala kujjamu obuteeteeyi. Sheebah jangu naye agenda kagiramu ku stage. Njagala kujjamu akapale. Yajjamu kateeteeyi. Tugambe bwe wagiramu akapale. Nze ndi bulungi. Kayimba kikogamba nti oba kale leero apart from nti Sheebah okuyimba kyekyo kyeweesunze. Bannaye neesunze ebyana ebyakolamu. Ebyana ebyakola abatalina ssente tagira. Tayitajjayo wamba leero wazze kugira. Atalina muntu oyitayo wange. Bannange n'abo bazze mubalaye. Omwana agambye bw'oba tolinaamu ssente totawaana. Bw'atyo wagambye okay sanyulya buli. Agambye atya? Jangu kweyitawo wano gwampadde vibe atodduka. Ama ogamba otya? Yendi nnyabo ojugamba otya? Onyumirwa muziki gakutte ku makya. Sheebah mwagala nnyo. Soka omugambe Sheebah yanguwa ku stage kati. Era nze nkulinze twakulinze dda ne bakyali baffe okuva emukono tetwakulinze mukono tukulumbye eno. Tukulumbye wano n'enkya mukono tusalako. Okay, ng'ovuddeko Sheebah ng'ovuddeko okuyimba kiki weesunze olunaku lwa leero? Neesunze laba bbaawe.
naye ng'agenda muleeta yatugamba yabikola twagala mulaba kamera eri gwe olowooza Sheebah agenda leeta omukyala ayinza omuleeta agaleeta omwami we ayinza omuleeta naye batugamba mbu nno Sheebah bagamba nti Sheebah tali lubuto balimba tebalimba tebalimba alulina walulaba wa alulina era leero wetukakasa ekituufu alulina talulina kayimba kyaka Sheebah kongamba nti nze wakuba kano kiba kiggwa nze njagala keyasookerako ice cream kale sooka okatuwe baby twala ne ku ice cream pulira ndudde okulya ku ice cream twala nunde ku ice cream olunaku lwaleero gwe tosuwa tugenda kuba tubikuweereza byonna wano ku Balaze Media tuba tukuwa kimu ku kimu ate nga tuli mu Neyanzizza Conncert bannange leero asuba olunaku lwaleero togenda kufuna mukisa mulala gulaba Sheebah ng'ali lubuto tugenda kuba tukoma wano olunaku olwaleero ate tujja kuba tubongerayo ne performances zinabeera ku stage olunaku olwaleero soka tulaga ebyana gwe okay tukyali ku Neyanzizza Conncert olunaku olwaleero bannange ono gayi bulijjo mulaba ku screen za simu yange ku TikTok naye leero mulabyeko maaso ku maaso how are you? I'm okay, how you doing? Hello, how you doing? Let me hope all of you guys are doing great. I'm Paizo, out Energy Radio, 106.5 Energy Radio. We are the beat of the moment, and we are here to represent because we're always out dangerously. Munnaye mumanyi mwamanyi yeri bantu banje I can tell you this and that. I am here to basham. I'm not going to speak a lot of English in that accent. Ndi bulungi. Bashibaholics bayina oku representing a brand. The queen is, she's a package. So like bobo wagira queen oyina omumanya biki ebisanyusa queen. Yes. Ebimusanyusa kubeera ng'oli mulungi, ng'oli smart, owunya bulungi, mpunyako owulire. Yes. Ng'ogyeko music we gwagenda oyimba olwaleero ki ekira kye weesuuza okulaba? Nimwenda migambe hati abatamwe. So let me put my hands here. I want to see that baby bump. Come on, do one Sheebah. If you come on stage without that baby bump. Nyabo! Yamugamba ta! Nyizo nyiga. Okay, kale tuli wano wa Balaze Media. Tuli ku Balaze Media mwana kwatenga tugenda. Sakala kola be vibe y'abaana gwe. How are you Mukwano? Bannange tudulero bela gwe. How are you? Hi. This vibe nganne. Bannange Sheebaholic. Ng'ogyeko music kye kira ky'osuubira. I expect much. Like what? Everything. Okay, luyimba kiri ogamba nti wanyimbira luno shone bwagika. Exercise. Yes, please. Exercise. Okay, exercise oko tuwe mukaka. Naawe tubireke. Simanyi kuyimba. Andi abantu babasuubira. Tusuubira. Ala gwe tokasuubira. Nze manyi kagenda ba flat. Tekuli. Abalimba. Ayagala bakubye ne tekuli. Okay, badiwa. Yeba nange ng'oli sima. Babale kusima Mukwano. Very fine. Soko tweyanjulire. Irene Remy. Yeah. Kama owe. Irene Remy. Okay, ng'ogyeko okuyimba kye ky'osuubira olunaku. Binti walai kyemmanyi tugenda beera very surprised. Yabasuubiza omwami munaamulaba. Omwami sisuubira. Si bintu byaffe ebyo. Si bintu byaffe. Luyimba kiri agenda okuyimbira ogamba olwo amale bw'alumala olwo tadda mu exercise. Muli baaluga. Ife. Naye agambye. Naye nga kyabamanya kyagenda mu maaso Sheebah. Soka muleka tubayiteeko fe tuli mu kukola wano. Muwala gwe ng'oli mulungi muno. I'm fine away. How old are you? I'm old enough. Old enough. Nze nkulabanga ffe. Nedda. Fesi gy'olina yange. Oba kugambe nti bandabirira bulungi. Omwami, mami. Omwami.
Mwami yasula neza Sheebah. Lero nga tozina. Tali muntu nnyo wa bivvulu. Ojjako music. Kyeki akyosubire wa Sheebah. Bingi byensuubira. Ojjako music abaana bagenda nyumirwa benyige wabegenda berayo ebikonda amasimu gagenda bula. Bingi. N'amasimu bagenda gabu. Shuwa era Mukama nyambe yange nzireyo nayo. Iyo nabo otaseefu nayo ng'amasimu bagenda. Nina ba bodyguard. Okay. Luyimba kiro ogamba nti bw'ayimba olowooza ne bw'ataddamu kuyimba. Oluyimba. Ennyimba za Sheebah zonna zinkolera bambi. Kulaba oyambadde akajoozi ka Liverpool. Omanyiyo omuzannyi ki? Simanyi mpagira ti mbebi wange gy'awagira kwe yagugula. Mbebi we waliba. Neyanzizza. Sokola babaana gwe. Akola ki? Ebyo. Okay, tukyagenda mu maaso. Jangu tugende. Twagala yi. Omukulu gyebale kwasi. Kale nawe gyebale. Wabale kunyumirwa. Olunaku olwaleero kikyosuubira ewa Sheebah. Maanyi gokka. Maanyi gokka. Olowooza akyagayina agaluli. Agayina mangi. Ate ng'ali maama tusuubira. Mwali ekyobamanya asobola okwesunda ng'alina omwana mu lubuto. Kola ki? Asobola okwesunda ng'ali lubuto. Ajagezaako kye tulinza okulaba kati tukolina konfaminga tulabe ki ekigenda mu maaso. Oggyako music ki ekira ky'olowo kikyo kira ky'ogenda okunyumirwa olwaleero. Nakanisa ddo kinyumirwa. Tobalaba abaana. Wazza essaawa nga mmeka? Nga 9 awo. Okay, luyimba ki lwagenda okuba lugamba nti wakuba olwo nze ne bwataddamu kuyimba. Kimansulo ku mimwa. Kimansulo ku mimwa. Olinayo abakolako olugambo. Oluyimba akalulwa vibe yalwo gye njagala. Kale gwe tunumira bwe walese ewaka balabe kye banyuki. Naye nga gye bali bendeseeyo. N'omukyalo simulina. Malwakiro muyise omulenzi omulungi. Simulina. Agandi. Basumbuwamu. Okay, tweyanzizza. Praise media. Oh, agambe atya? Gikonkole. Tekkeyo. Naye ng'oli bulungi. Oli bulungi? Ndi bulungi mukwano. Wayunga olabise bulungi. Thank you. Ate ng'oyambaddeko abajati. Ndi hajati. Oli hajati. Bwe bulungi obwo wamu. Hajati wadala. Bebale kusiba. Oba kweyo kaganda kange. Ndi mukyala mufumbo. N'abafumbo babadde. Nedda. Olunaku olwaleero weesuubira nesinza kulaba ku Sheebah mama tuusu. Egambo zze kulaba ozze kusunga lubuto. Njagala mukwateko bwenti nkakase. Okay, luyimba ki lwayimba n'ogamba nze ne bwakoma? Akayimba ice cream. Kakadde nnyo. Kakadde nnyo naye kensinga okwetaaga. Kati buuza nakwolo ogamba kya? Ye ndi mukwano oloti. Wale kuwagira Sheebah. Tumwagala mpaka kuwulira bubi. Oba kwe omuli tiimu Sheebah abeera wali mu comment section. Sibeera mu comment section naye mbeerayo. Mbeera musayi. Kayimba kikayimba n'ogamba nzaako kammala. Sheebah obuyimba bwe bwonna mbwagala kuviira ddala ku ice cream. Naye akayimba ke kensinga okwagala bakayita ennyanda. Baby wankuba ennyanda. Wampereza sigino, ondi eri munda, nkubisa amazina agatekino. Okay, tweyanzizza mukwano weebale. Mboli sima. Obala kusima mukwano. Amanya zoko tweyanjulira amanya gwa. Ze Presi. Weeterekedde Sheebah na buli. Wanti? Weeterekedde Sheebah na buli kimu. Byonna. Wabala bbanga ki nga weetegeka? Okuva shawa yakirangirira tubadde twetegeka. Obugoye wagula bupya. Okay, kayimba kikagenda kuyimbira ogambeeza ako kammala. Jukira. Kayimba kikagenda kuyimbira n'ogamba nti
Bonna obuyimba bwa Sheebah mwagala. Ng'ogyeko kuyimba ekyo kya kyeweesunza olaba. Okay, tweyanze. Tukyagenda mu maaso. Sheebah Olix. Ayo kyababirira kufumbalaga. Agambye atya bwe mba negwenjagala banjokya namuliro tegusobola. Tuli ku Neyanzizza concert. Banaye. Hey. Agambye atya? How are you? Fine, thank you. How are you? You look beautiful. Thank you, dear. Olwaleero tuli wa Sheebah. Yeah. Kiki osuubira olunaku olwaleero? Nsuubira mama, Queen Mama, okujja ng'anyumye muzizisayo ze tusuubira ezaffe. Kate ng'ali lubuto agenda kunyuma atya? Ajja kunyuma. Alina otulagako. Kuba gye tusuubira. Kiki osuubira apart from music? Apart from music, ekisookera ddala Queen Sheebah atandisappointingangako. Nti ensuubira alina okujja ng'anyumye, alina okujja ng'ali on point. Ate ffe tumukkiririzaamu nga luyimba ki lw'owulira nti luno lwa Sheebah lwesinga okwagala? oluyimba lwa Sheebah lwensinga okwagala. Luyimba lwa Sheebah nkwatako. Sooka ompeemu baby nkwata. Kano koze nzaako. Okay, byebyo tuli mu Sheebah. Tuli mu Neyanzizza concert Sheebah. Kalungi. Tuba tugenda mu maaso tugenda. Iso munange nkwagala hawayi mukwano ne bambi todduka. Lwaki odduka kamera? How are you, sweetheart? Bana bala bali somehow shy. Naye nedda mutuweemu katini. How are you, baby? So much. Ali bulungi. Ndi bulungi. Ali bulungi. Ndi bulungi. Otwabika bulungi. Webale okusiima. Oli smart. Thank you. Wanayagadde ebbanga ki? Neetegekedde bukyanawulira nti Sheebah alina ekibi. N'ogamba nina obikola? Nina okujja. Kayimba ki k'ogamba nti Sheebah wayimbako nze concert naye bagikka? Banna akayimba ka Sheebah kensinga okwagala. Exercise. Ate kati ng'ovuddeko music kye kya kyeweesunga okulaba olunaku olwaleero? Neesunza okumu. Kyogera kyeweesunga. Neesunza okulaba ku lubuto lwe boogerako. Tugabe tolulabangako mu vidiyo yo. Mulaba azimbye naye simanyi oba bituufu kati nziza. Olowooza agenda kujjira mu ngoye tugabe agenda kweyambula kulaba. Bulijjo ayambala binene naye leero ajjira mu bimukwata. Naye nga tweyanzizza. Oze na mwami oze wekka. Nzize na bano bannange noono. Bano bakyali. Bano nga mwenna muli bano. Alhamdulillah. Mulwana n'abasajja nga abasajja tebabakozesa ne bakala bakwana mwenna basajja. Naye kale abeereko naddeko oli addeko oli. Ate kati bwe kibeerawo tekisoboka. Nze nja bba muganda wange abikole. Tasobola mmalako. Tasobolera ddala. Naye nga muviiriddewo okujja tuviiridde Wakiso. Tuze Okuwagira Sheebah Cash. Babaleetedde transport. Mungi tufunye Uber. Emukozesa oba Uber tababbye. Uber temulinnye enkadde. Waliyo enkadde eziwunya obubi. Tulinnye Uber munange. Okay, luyimba ki olwa Sheebah lw'osinga mungi actually bungi bwesinga okwagala obwa Sheebah. Bw'ovuddeko okuyimba kwa leero oba music we ki ekya kyeweesunga? Lubuto actually. Twagala kakasa ali lubuto. Olubuto. Mwenna muzze kulaba lubuto. Temubeerangako mbuto. Tukyali muwala buto. Tumwagala. Okay, kyekyo kyennyini. Balipira boda. Okay, tukane mbeso nekololero. Tuli ku Price Media. Tuba tubawa buli kimu. Ate nga tuli ku Neyanzizza concert. Waliwo anneeteze wano. Mumulaba ono anneeteze. How are you? Fine, how are you? Security ekumanyidde mu security leero ozza kunyumirwa. Nyumirwa naye nga bwe nkola security. Naye nga security ogenda gyambala nga toli mu uniform. Ndi undercover mu security. Undercover buli omu abeera ne badge.
Feesi yange emanyikiddwa buli wamu. Yenyabo. Soko otugambe. Security eri gulugulu kubanga abantu tubalimu tebamanyi nti tuli ba security. Kati bo balaba muntu wakolera ensobi yenna bwati nga tumubaka. Nze yakola ensobi neeto. Nakola ensobi neeto. Anti tokwata kubanga tubeera munda mu bantu balooza naffe tulinga bo naye nga tuba tuli under security. Onakolera abantu basuubire. Abantu basuubire. Basuubire amasanyu kubanga kino sikirabanga. Okiraba? Sheebah bamuwagidde abaana b'obuwala bavudde mu nsi kisimanyi. Suubire onaafunawo omukyala leero. Mukazi nnina naye. Mubajjayo mu bivulu. Mukazi nnina bambi ndowooza ne gyali andaba. Okay, tweyanzanye mukwano. Kale mukwano. Oyo abadde wa security, tubadde ku security, nga bagamba security eri gulugulu, ate era nga buli kimu kiri fine. Obadde mulaba ku baana ab'enjawulo, era kati balageko ku baami. Kandi muze ku mwami ono ayimiridde wano olunaku olwaleero. Gyabaleko taata. Kale ennyabo, nawe gyeba. Oze naawe kunyumirwa. Ennyabo. Naye ojjidde mu kiti azini, oze kunyumirwa Sheebah Kalungi. Nzize kunyumirwa Sheebah kubanga obuzibu bwe nnina ndi mulwadde naye neewaliriza nzijje. Ojja olabe ku Sheebah. Luyimba ki olwa Sheebah olukusikiriza okuva ewaka okujja wa? Oluyimba olunsikiriza ennyo waliwo luno ku nkadde. Oluyimba olunga waliwo olulala olunzijukize waliwo ennyimba nga nnya. Olw'amaama olwa Katonda waliwo na luno kiggwa leero. Era kiggwa kuba ng'ojjako ennyimba za Sheebah ki ekirala ky'ozza okwesunga n'ogamba nti kino njagala nkirabeko leero? Njagala kwawulamu sayizi. Kwawulamu ki? Sayizi. Sayizi ya Sheebah ne bana abalala. Abamuwerekedde. N'ekirala batugamba mbu Sheebah ali lubuto. Oteze kulaba ku lubuto lwe. Eky'olubuto si kipya kubanga ne bw'azaala si kiba kibi. Ate abantu abalala balabanga surprise nti Sheebah tebamulabangako nga lubuto, tebamulabangako nga alina lubuto lwonna. Anti nange nja kyewuunyo kubanga akalango Abe kakuba agamba akoma mwaka guno naye nsonga ki lwaki akoma mwaka guno? Okola ky'okuyimba? Ajja kudda naye nga kirabika agenda kukola ki? Kuwummulamu naye ng'awummuza ki? Ng'awummudde ng'alina bebi. Okay, tweyanzanye mukama. Kale nnyawo. Okay, tukyagenda mu maaso Sheebah Olix bannange naye nga kyoba omanya olunaku olwaleero tuze kunyumirwa mwana muwala Sheebah Kalungi banaye temudduka bintu byakunyumirwa bunyumirwa katini ate muli bakazi balungi abakazi abalungi tebabeera bwe batyo. Okay, tugenda mu maaso tuli wa Sheebah Kalungi. Mulaba ntambula Sheebah Kalungi ng'abantu we balaba be bayingira abaana ab'obuwala. Haye waliwo gwendabye wano agambye atya? Amlove. Tuzawa Amlove. How are you? I'm okay, my darling. How are you? Banange ng'oli smart. Sure. Banange oli smart bitya. Thank you. Kakatuwe. Bamuyise Amlove. Olunaku olwaleero lutegeeza kyamaanyi nnyo eri obulamu. Lutegeeza kyamaanyi nnyo eri omuvubuka. Kozi omukyalo ono tumulabyeko ng'akola ebintu ebyamaanyi bingi. Inspirinze abavubuka bangi. Tumwegombyeko ebintu bingi. N'olwekyo waba awanise ekintu nga kino ng'ate agambye agenda sooka atwalemu break. Gye tutamanye egenda mala bbanga ki. Abantu bagamba egenda ba maternity leave. Maternity leave ani abibagambye. Bali lubuto. Tugenda bijja wano sibimanyi naye nange ndowooza we naviira wano nga ate tutandise okusondeza baby shower. Yani. Eya Sheebah. Baby shower mwina nokukola baby shower. Oba tugitwala wa?
kati kanange soko ombe tukagitwala ndoza tugitwale ku Sheraton Gardens wali ba Blue Trees nenga bannange bannayuganda be bale Okuwagira Sheebah. Thank you so much. Ngobuddeko ondabye lwakuba afukamira ondabye wevulungako ne mutaka nedde wadde afukamira abakulu naye ng'obuddeko ebyennyimba oba oluyimba Sheebah zagenda oyimba kyekira kyeweesunga olunaku olwaliro okulaba. Actually njagala tunulira abayimbi bano eno omanyi abayimbi tubayirawo nnyo omubiri naye ate beerabira nnyo bannaabwe kati omuyimbi yenna agenda okujja mu show ya Sheebah tugenda tegeera nti omuyimbi oyo ddala wa ddala. Yes ng'obuddeko kale luyimba ki Sheebah lwagamba nti nze Sheebah wankubira luno oluyimba kiba kiwedde nze sipimika katopimika waliwo ansoboleka kati nze bwenkupima ndeka nvaako oyabadde hamlove naye nga tugenda mu maaso ku Balaze Media twazze kikuba bukubi kunyumirwa banange kyoba omanyi olunaku olwaleero lwani lwa Sheebah agambye atya DJ say how are you mami sorry don't go please togenda mukwano tumusuddeko kamera nga temutegedde naye kati benga tinoonyayo abalala waneeno nga tubawa kimu ku kimu omu ku omu kati buza kuba Airtel bano naye ng'ogamba nedda muyogerako togenda kutegeera naye nga tuli wano tuli mu kutunda bali aba Airtel balina bye batunda waneeno balinawo 5G smart box 5G nga router eno ekola wifi ekola abantu bangi baziyita routers not wifis ate nekyo kyona abaana abasinga bazitwala naye bazikozanga yeah okay it's for wifi but the routers wifis buba butono bwe buno obutono obugirako. No, this is a 5G router. Olaba indaba kino ekintu nga kibeerako akantu akatono waggulu. Nedda kino tekigirako kantu kalala kugirako only power bank ethernet cable ne power cable. Olunaku olwaleero okutunda kuli kutya kuba tulabye ebijjulu bingi bye mubeeramu. Okutunda si kubi. The turn-up is okay. We are selling and this has abaguzi bo bagula. Bagula kanya kantu kalina market. It has very good market because it is very good. Soko gamba abantu abazze n'abantu abali eyo babasanga ku office zammwe in case nga temuli mu show. We are everywhere actually. We are mobile. Because we are sales personnel so tubeera buli wamu. But atasobodde tusanga anywhere basobola okugenda in our offices. Any of our branches, branches in Nene. And many of them, at least in every town, tubeera mu ne branches. Neera naffe tubeera buli wamu so osobola tusanga buli wamu. Okay, tweyanza awabadde ba Airtel nga batulaga sales zaabwe ziri zitya. Katugenda gendako ne mu batale eno. Tugendeko mu butale tulabe bantu batunda batya. Kino kigenda mu maaso business leero eri etya bakikubye batya nina abagagga b'ensanze wano bano bagagga ate bamala balina okuujo kyayo tugenda basalako obusazi wano eno tulabye Ssenga Kitonde n'omukyala waffe nze kannawe akatebale temukampadde yuno oga tobeera tokola tobikola yitawo tunula eno ogamba otya ndi bulungi ayo tunula abantu bakulabe naawe saagala nze njagala naye ng'oli bulungi nawe totumanyiira sokompeyo nze mbuzi omugagga fine how are you dear naye ng'oli bulungi sokompe ku ssente kansembera na wano bulungi bwenzi tetukyazikola naye nga mulimu zikola zikolera mu VIP naye soka otubulire ku show zibeera ku kriketi okwo wamma soka otugambe olunaku olwaleero ng'ogyeko music kyo kyaki osinza okulaba omusono abaana bambala bategedde show ya Sheebah abaana bambadde hamu tomulaba
osookera ku hamu oyo hamu namulabyelabye kyekyo naye nga bambi twagala nnyo Sheebah yakaze kuwagira Sheebah na buli omwaze tumwebaza bambi kyakoze kyamaanyi olyamirira mu kamera nja kusika ebintu naye nga yoyo omukyala bambi naye azze kuwagira Sheebah kati buuzana ku senga senga naye atunnyonnyole senga yita wano senga ogamba oti ni bulungi oleeta nnyabo weewale kujja kuwagira Sheebah kibadde kingakatako yagenda fuka mama we gwanga ali lubuto naye nga bituufu ali bwe nange bwe ndaba abantu abasinga beebugamba tuzze kulaba oba kituufu Sheebah ali alabika ali kuba Sheebah tumulaba ayambala engoye ennene olowooza ne kati ejje ku stage nga ayambadde engoye ennene nedda akole kyayagala leero olunaku lwe tetwaseraba ngoye twaseraba ye oba ayambala oba tayambadde twaze mubeera wasobola osimuluka obulungi tetwagala stress mu shene anti ogamba kusumulukuka naye abantu bwe beebuuza naye bituufu nze ndi mukazi mukulu oba alwambala bwambazi nedda ayinza okuba nga alwambala bwambazi atulimbira asiimye aleetayo omuwala omulala ow'ebbeeyi mu ggwanga oba omulenzi ng'alinga ye kati soka otubulire senga nkulabye mu show ez'enjawulo nkulabye mu show nnyingi mu show ezo zonna zobadde mu kompeyalinga ne show ya leero kati ziri zembeeramu mba paati ovu kuzitegeka kati leero sinanga kyenyiza kugamba kuba nazze kulaba nange ndi mulabe ndi mu kusaba abantu bajja osingako wano yesapule gyenkutte luyimba show lwa Sheebah lwogamba nze bw'ayimba olwo ne wataddamu kuyimba wankoonakona salongo oyo bamuyise senga kitone senga ow'ekitone fumita emboozi agambe atya nenga olugamba oti Mnduwa bulungi pozi ng'onyumye nze ku kivu kya Sheebah kalungi kivulu kya Sheebah kalungi olina ku sente mweziri soka otuwefe abali ku kamera nga buli omu alaba sente ngenda bawa otuwe kati ng'abantu balaba bawayo omutwalo tuwe si mutwalo lwaki bawayo omutwalo nga nze kyamaani w'omukikajjo kyamaani w'omukikajjo agenda tuwa sente gwe kyamaani atuwadde sente muzirabye kyamaani wire mu kikajjo oze kunyumirwa Sheebah nzize okuwagira nze nayagala dde okusiima abayimbi abo okubasiima nga balamu tubasiime nga bakyali balamu tubawagire abantu basobola okugenda mu maaso nga bonna bonna nga bali waggulu nga tweyagaliza tubeere nga tweyagaliza tuveeyo tuwagire abayimbi waba ategeeza ekintu nga kino ekinene tuveeyo tumuwagire kyenna tubadde luyimba ki Sheebah lwagenda okuba ogambe nze ne bwataddamu kuyimba oluyimba lwayinza okukuba ennyimba nnyingi ennyimba sijja kugamba luno oba luli naye ennyimba ze zonna zikola ki zinnyumira kati okugjako ng'ogyeko ennyimba zayimba kyo ekirala kyogambe nti kaŋŋende ndabe kino ewa Sheebah nze okulaba engeri abantu gye bakuŋŋaanamu tojjanko mu show yonna sona zibaddemu zibeeramu ezakamiliyoni zibeeramu na Big Eye ngenda kubaawa ne Banna nange ku Big Eye mulange Big Eye Banna ennaku z'omwezi nga 7 Desemba mujje tuwagire Big Eye abokunakawuka loodi mwenna nze kyamaani wire mujje tuwagire omunene kyamaani wire kuba nze ndi gudira mu mataka kunakawuka loodi bammanyi nnyo kale sibula bakulaba era obagambe bagende bonna gyoyagala babajje bawagire Sheebah abantu bonna abasigadde kunakawuka loodi oba mu Uganda yonna mujje muwagire omukyala Sheebah kalungi wamaanyi nnyo nje yagadde musinga nga akyali mulamu tweyanziza oyo abadde ani Chairman Wile Property Expert mu kikajjo kunakawuka loodi bamuyisa Chairman Wile ate ku bantu bannakakolako yampadde sente abasigale tebampadde kati omukulu taata wange hawa I'm fine. Oli bulungi. Ndi bulungi mama. Olunaku olwaleero obutebe butambudde butya? Obutebe butebe bugabe. Bugabe. Bujjude VIP. Temugabye mugabi ku sente z'okutya. Twatadde obutebe 15 kati muziddeko abantu. Kati muno naye mbuyiza yiye era ne yabweyiya. Neyiya nasubudde 5 tundakaga akasamu funa mata g'abaana. Mushozo nazo zobeeramu. Shoshe ekusingiza n'ogamba nti eno. Oba kale mushozo nazo watunzeemu obutebe. Kuya Sheebah nezibaddewo eriwa gy'osinza okukolerako. Anti eno tennaggwa. Anti kati otunze yasinga okukola Sheebah ne Sindi Kololo. Abakololo be basinga. Era Sheebah ne Sindi. Bannange sooka ogambe abantu bajje bagula obutebe. Abantu mujje mugula obutebe kubanga budeweddewo. Enaasawa bbinja kuba mutunda emitwalo 3 kati tunda mutwalo. Mitwalo 3. Mugula obutebe. Obutunda mitwalo. Njabuli. Naffe tuwe ku ssente. Sente nkyakola bukozi. Tuli mu kusolooza. Mujja kudda edda. Naye nga
ebyo tuli ku Neyanzizza concert eya Sheebah kalungi abaana banyumye abaana balabika bulungi naye bannange bashe mujja ne mupayo ka interview kamunga tunuleno sweetheart tunuleno nawe I'm okay. Oli Muganda, oli muchingola bikabulungi. Ndi Muganda. Ati oli Muganda tonni. Eyo nyindo si yabaganda. Ndi Muganda. So oli Muganda. Ndi Muganda. Look at you. First look at yourself. Ndi Muganda ye. Yogera oliri olutuufu lw'oyogera. Ndi Muganda era lwe njogera. Oya woyogera. Ndi Muganda era lwe njogera nga kiraga nti si lwelo olulimi lwange. Nenga olabika bulungi. Thank you. Oyina omusajja? Iye. Ane manyi olina nkufunire brother wange. Nina. Okay, soko otubuulire. Luyimba kiggwe lw'ogamba nti Sheebah wakubira olowooza Sheebah ewedde. Luyimba? Neyanzizza concert. Neyanzizza. Okay. Era tuli mu Neyanzizza concert. Gwe onakola leero ng'ovuddeko okuyimba kwa Sheebah kwagenda oyimba. Kyekyo kyeweesunze. Yogera amazima. Of course performance ze. Ate ekirala. Ezo performance ze na kuyimba kwe. Ate olubuto. Alina olubuto. Nze weempulira olubuto. N'abantu bonna abajja neesunza olubuto kiki lubuto ky'olwo. Sibimanyiko. Sibimanyiko. Gameere wadde ogenda kwa surprise. Ate ng'olira mu kala yago mama tusuubira. Bateekamu ebyo gyesi bigambo by'abantu. Okay, luyimba kiri ogamba nti Sheebah luno lwanyimbira nze nga kushwebero. Oluyimba nkwataako. Bannange ono ye ayagala mukwatako buli kaseera ndowooza omulaba mukazi mulungi nnyo tugenda kuba tweyongerayo ate era nga tuli ku Neyanzizza concert. Neyanzizza concert olunaku olwaleero bagamba atakwagala oba omulaba obaganye bite. Tukyagenda mu maaso ate bannange naye nga tugenda mu maaso n'olunaku olwaleero tuli mu Neyanzizza concert kati bala kulaba wano ku mwami gwe bayise Sefuko. Naye ng'ogamba otya Sefuko? How are you? Ng'onyirize bannange. Naawe onyumye? Amina. Tugenda kwewasa ne Sefuko. Twagana. Naye nga muli mutya bagyekomeddeko amannya abapita Dr. Sefuko tiktokers gaza mmala okubawa olugambo luli wa Sheebah. Olyokya mukwano gwange omulungi. Sheebah ekutwale. Bannange olunaku lwaleero tusanze omwana mulenzi Sefuko ng'agenda tuwa olugambo lwa Sheebah. Amabituufu Sheebah. Baana mmwe kyendabye waneeno wajjudde ssaawa 6 gwatanajja bambi totawaana kubanga wano wajjudde wakubyeko wali abakyala abaami Sefuko kwasinga okuba n'amawulire amalungi kwasinga otuwa okumanya buli kimu info yonna yenna agenda mu maaso. Ekibuuzo kye kino wamma Sheebah ali lubuto? Sheebah ali lubuto mu firuta. Ogambye ali lubuto mu ki? Mu firuta kyokka bambi ali lubuto. Sheebah nga y'omukyala tayagala baami era kyoba omanya olwo olubuto teyalufuna bambi nga yeegase n'omusajja. Artificial insemination yagamba genda onoonye vidiyo ezo yagamba tayagala musajja yadde omweriranya. Katukamba olubuto yalugje babakuba empisa eno wansi bakiyita artificial insemination. Bannange ebyo bigambo bya Sefuko yagambye omukazi bamukubye gwe bamukuba era omwana ajja muzaala amukuze yeka nga talina taata we gwe taata we omumanyi? Simumanyi batugamba kirabika yalufuna luli lwe bamukwata obijjukira. Kololo yalufuna tewabimanya era leero lwagenda olutulaga agenda kujjamu engoye zonna ogenda alaba oba agenda tugamba nti nno kirwani oba ze tugamba nti lwani nze taata womwana mumanyi nkwata bulungi kale kangukwate bulungi lwa tulakayo katukamana olunaku olwaleero Sefuko akimaze